Yesi mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero tugenda kwolekera puroguramu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanya. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Hello, good morning. Yeah, I'm called William, inze William bannange. Mwasuze mutya bannange. Bukedde, kansubire muli bulungi. Yes, yenze Tendo yenze William, nze nkutumyeko oyo omukyala akutukeko, akubulira ebintuma, nawe omubulira ebikuluma. Yenze njagala kubeera naawe lumperera sibya kwemamaaza, njagala bituufu, nkwagala ebyaddala. So yenze ntumye oyo omukyala oyo twayogere naye kiro ne tunyumya, tutudde akaseera nga tunyumya naye. Ya ne mubuuza Tendo omumanye, nangamba Tendo akumanye. Ngamba bannange Tendo omufa, mbulira mwagala mu bulamu bwange, njagala mbeere naye, tubeere naye, ankuume nange mukuume, nterewo bizinesi, mukolere buli kimu kyenna nga bukisoboka. Omukyala nangamba bannange Tendo nja mukutusaako, bwe yansabye n'akavidiyo kano nagamba nga kukolere era kugamba mbu obukakafu. Ya yenze William, ngolere no esoloti ku flying school, nzalibwa Kasese. Ya ebyange byebyo, sirina bingi byokwogera, kugamba mpu esimu yange iwaddeko omuliro bambi igenda kuzikira, naye tujja kufuna obudde ne tunyumya. Akuwa enamba yange ya WhatsApp, amanya gaago, buli kimu kyonna kati ekiyinayo omukyala mukwano gwo. Nze mutumye okuggwe, akuntukire okuggwe, akubulire ebigambo byange, obutumwa bwange bukutuseko, then tulabe kiddako. Ngenda kukuma bulungi, ngenda kulabirira bulungi, ngenda kwakkeya, ngenda kuwa buli kimu kyenna ng'oba okiwulira mu nsi eno. Era nange nkwagala nnyo, nkwagala ng'oba okiwulira. Uli mu bulamu bwange, nkulabye wale nkusimirawo, buli kyana kirungi, you are so beautiful, you look good, you are very smart, everything you are good. Thank you to be a beautiful girl. Yes. Ya mukwano gwo abadde naye ekiro nga ntunyumya, omukyala notunyumya naye bulungi, ayogera bulungi bambi, omukyala mulungi nnyo, ayogera bulungi. Era nagamba kakana yo Tendo njamulaba. Kati mukwano nze mutumye, nolaba nakutusoko obutumwa bwange nze William, nze mutumye kuggwe. Bambi nsaba onyiikirizemu ebyakuletedde ubisikirize nga bwabikugambye bwe bityo. Naye sina kyamuwadde nti akuletere ng'ekirabo, sina kye muwadde bambi, just mutumye akutuseko obubaka bwange. Tulabe bwe tunyumyamu, ebirala bijja kuba nga biddako mbola, kitegeera. Ebirala bijja kuba nga biddako mbola. Ye nkwetaaga jangu nfumbire kwetooke mwana gwe Tendo, jangu nfumbire, jangu nkuume. Business ngenda gikuwe mu butuufu eyo. I give you the truth and ngenda gikuwa business eyoagala. Ngenda gikukolera bambi. Nange njagala ojje mutwala waka okuma ebintu byange. Ye. Nina business zange zenjagala ovuge, ozihandling, kuzimanaginga, okitegeera. Nina business zange zenjagala ojje omanaging. Ya. So ebyo omukazi anakugamba omukyalo oyo bituufu.
nkwagala ebyaddala sibya bulimba sibya kiyaye I don't yeah sijayogera nnyo kansubire nti mundabyeko ebifaananyi nabyo musindikidde birina ojja kulaba biri mu kamera wano ka video nga kafaanana n'ebifaananyi nga kyekyo ajja kuwa buli kimu kyange naye bambi siina kyemutumye ndi akuleetere siina kyemuwadde ndi akuleetere kasita bwe tukanyumya bwe tukayisanga so anytime njavanga osindikira kyenna kyenfunyeeyo ekitonotono weekityo era mbadde nsaba kasa n'ombuliriza n'ondaba byenjogera mbasaba nja kudirectinga osanga gyenkolera ujje omanyeyo ku mulimu egyenkolera mala ennaku zyo nga 5 nnya ddayo waka bwe obutumwa bwange era kukusaba kwange egyoli I love you so much thank you kansubire musibe bulungi yoyo wanje afande kati nanti sizze nti Tendo sikusalirawo kintu kyonna owulidde obubaka bwe n'agamba nti nze yatumye oyo omukazi lwakuba wakoledde ensobi ndi muwala siri mukazi ndi kibaby girl so kati munnange bungi obubaka buli muno bungi nnyo so tugenda batubateerayo naye kino nze okukiteekayo nkikoze Tendo wano wetwakaabira nga buli muntu agamba oyo muwala kye yeekoze teri ali mukwana yeziseeko ettaka yessaaweddeyo I want to show them nti si yenkomerero y'obulamu samwa batulaba nno tukaaba Tendo nga tetwekoze nako kati si kiteekayo nti I'm so excited batukwanye just ndagalaba nti gwe woolowooleza nti omuntu omubiseeko ettaka obulamu bukomye ebirooto ate bisituka n'ebigambo Tendo bye nagamba nti tugenda kubaako betufiirwa naye ate Katonda ajja tuleetera abatumanyi nga bwe tuli kuba omwami ono yaŋŋambye video zonna naziraba part 1 part 2 yatulaba ati our worst tuli maziga tofuddeeyo teoba simanya weekozeeko oba kiki tewali naye agambye you are beautiful oli kyana kirungi okitegedde alina tukakase ndi mulungi yo kaakati labayo ali ready n'omukubira essimu omubuuza ebibuuzo byonna by'oyagala awo omutuuze kanaayo kyani so kankubira omwami ono ali ready okitegeera oluganda luyinza omusumbuwamu yagambye mwami William bamuyita William Bulemu mwami William Bulemu yenze William okay is it okay when switching ku video call it is okay all right tugenze ku video call kwate simu we kwatire oba kankwate kali budde watukwana ulira nno Tendo bwama hello aika chafuna watula bulungi William otabusa hello Banki uyaze nje baleko sebo yabali nyabo ngulaba unyirita mugambe oliko yimola molao wono musanze Tendo mulava mboko nje baleko sebo yabali nyabo kale sebo nawe je baleko ya nina bye nandyagadde okubuuza oba kiri okay it's fine oli wa tribe ki I'm from Kasese you know Kasese simanyiyo Kasese iri kumbi na Fort Photo that is the neighbor of Fort Photo I know Kasese I've been there nkozi no bakonjo ya kati emyaka emeka taata olina emyaka emeka 39 asatu mu mwenda yes
Kale. I got 40. Tendo agenda weza omwagala. 40. Yeah, in December. Tendo omwagala. Birthday ya Tendo ya Mwagala week nnyo. ejja. Birthday togere dane birthday yo kuba agambye yiye ya December fe ya fenne tuuse ya week ejja nga 16. This month September. Yeah. We are here. Yeah. You were here you kwana Tendo us. omwagala. Era kimanya mwagala bannange sijja kwemamaza sijja kukola ki ekituufu. Namalize ekiro kyonna naye munanyi. Kankati. Tendo oli willing buli kimu. Buli kimu what do you mean? Tukomye wali ku birthday. Sebo birthday ya Tendo ya week ejja. Ku 16 this last week, the coming week. Next week that is her birthday. She's making 25. Utakuja kutoa pesa iko. Lakini bado mko nazungumza na wapi? Kiswahili. Afasirika nanti bogero Swahili. Was that Swahili or balde Rukonjo? That I'm talking in Swahili. Okay, I have some verse here, verse. Wacha wewe. Ekyo kya Luswahili kyenjogedde sibanga njogedde. Nabadde njogera mu Luswahili wali abana nabadde njogera nabo. Okay. Bagenzi. Netenda sibwago. Tenda abuze bya birthday bimaze tugende kuki. Kakati. Mbede ngamba bwindi. Birthday jogera. Mbede ngamba bwindi ebya birthday byammwe ebyo nze tubinkwatako biri byammwe mukole byammwe naye nze byange tumalire byange bya birthday bijja kuba after tetuyiteko nga kakati imwe muri kundetera mu story ndala mundetera mu story bya birthday nze biri ku bya birthday. Okay, nedda nanti naye wotugambire wazaalibwa nga n'olwaffe lusembedde. Bannange nsanyusa kumulaba omwagalwa oyo nsanyusa kumulaba omwagalwa. Okay, kati obadde olina ekibuzi. Kakati njagala oyo Tendo abeere happy lwaleero asule bulungi era njagala lwaleero asula nga ndoota asula nga ndoota agamba William my husband that is William husband ng'obituukidde gye bisembera. bannange nze ndaba ebintu byammwe kirabika temugenda kunjagala kubanga ndaba muri mu stories zirala. Sorry, it's me being funny. Sorry, mbivuddemu kale mugambe. Tendo wamma mubuuze. Nze nsirise. Kale. Wangi. Kyekyo omanya n'okuyita erinnya. Kati nguguddeko wannange era bwe nija nyuma. Mbedde nkukabira ku badda kati bwe nkufunye. Mubuuze by'oyagala byonna mubuuza. Kankati afande wiri. Wangi. Onosobola okwagala omuntu nga teyasoma sinadde satetu. Tatetu what? Namba ya fatetu akayimba ka Spice. Lwaki sikwagala ate bakugambya mbe nonawo ebitabo bakugambya mbe kunona ba diploma. Naye wiri. Ani akugambya mbe ndi kugagala ba diploma. Mazima. Kati ekirala. Osobola okukyala n'okwanjula n'embaga. Ekyo kibaawo. Ekiri. Kyetusookerako. Kale. Yeah. Nakkiriza ebyaddala mwami William. Era nawe wumbuza bya bwereere. Kwiri nawe network we are reconnecting maybe my nsonga mujja kakasa.
Omutumi ani Kuyanjula. akomyewo tubone tubadde tukufiiriddwa nga it was reconnecting ogambye Ngina kugenda kuyanjula. agenda kwanjula Ogenda kunyanjula taata. ena emikolo gya Nkiraba ogenza okyogera nga kamera za kinda zedda. Kale. mugamba ali redde okumuteeka mu public wate twagala mutwala tulimba mbu talina mukazi nga talinayo omukazi Oli redde tukuteeke mu public nga kituufu ogenda kwanjula. Lwaki? Tukuteke mu public buli omu akulabe akumanye ani agenda otwala Tendo. kuba olwedde Tendo wamugye mu public era bw'omukutula nze friend wa Tendo ndi munnamawulire tetwagale nange tesaagala olimbire eno mukwano gwange Tendo njagala gwe naye mutuuke eri ng'olinayo abalala nga basatu mwami William gwe kennyini waŋŋambye mbu waliwo n'abaali bakuwaawo omuwala omuwasa waliwo baddokita abaali bakuwa omuwala omuwasa obijjukidde Mbijjukira sikwe yabiŋŋambye era mukwano gwange bamutana Kitoni mukwano gwange bamutana Kitoni dokita yakuwa omukazi omuwase naye n'oŋŋamba gw'oyagala Tendo akamba balinga bataano naye nga sibagala omutima nga tugwagala bonna wabalese tobaagala oyagala Tendo naye kakati tono omutima gumwagadde wulira aleka abakazi bataano nkiraba taata webale kunsiima wansinze nawe webale kunsiima mukwano ekibuuzo baŋŋamba dde ninga omukyalo omubi wasinze kunjagalako ki nze just nakwagadde ng'omuntu okujja onkuume mukwane eyo si nsonga mbuuziza wasinze kunjagalako ki osobola ogamba omuntu wankubyeko kino era nawe nonnyonnyola kuba mutuufu yatulabye tuli kaaba abantu tebatera kwagala abantu baali mu bizibu okitegeera tofunangako ki kizibu kyalakulabyeko kyekizibu kyenyina ningamba olwaki simutwala oyo kyekyo kyokka kitegeeza tekiba kuba kizibu ekyo wangi mwami William ebigambo wabadde obiŋŋamba bingi ekiro byogere banne kati laavu emutta musajja atunno omanyi wakoze Junior Junior akutte bw'ati era ndaba ndi kubyogera omanyi n'omusajja alina ensonyi abasajja nabo balina ensonyi nga bali mulaavu omula ensonyi zemukulu kale mbiwulidde taata sooka mpemuko time neerowooze then ojja kuba ofuna feedback okuva eri anti Shifa lwaki nze annaye ogazina mutawaanya womunanjagalira ne mungamba mujja kumba formation nze ndiredde I wait to you I'm ready to wait to you but what shows apart from the words andi akati mugenda kuyityotinga mwe mugenda yityotinga because imwe timulirede kyendaba imwe timulirede mama I'm willing obadde obubaka wabumpadde kiro nange nensitukiramu leero mukwano n'amafuta ngeegulidde nenzijja singa tuli bayaaye nagambye mala kugula amafuta ndyoke ŋŋende naye nzize ekyo kyobuyaya sikyendikonze anti ogambye ffe tetubiriiko omuntu yenna amala kwerowoozaako naye amawulire yakagafuna mukazi wattu kakati nze njabalinda owomunayirowoozaako ne mumpa formation nze ndi wano ndiredde naye nga buli kimu kyakikola kyemwagala wadde tetunnaba kukola kusigala nga byo birthday ya wiiki ejja birthday ya wiiki ejja egyo mugikole nze kubanga nabadde siri mu programu egyo mugitasizamu mbadde siri redde mugikole munamala kugikola neigwa nze mungole programu zange zendiko ebya birthday mubikole kubanga sijja kulimba ndi birthday kukole by tomorrow I want to send you like 500,000 then I don't have so that is the liar that is liar that is so mukole programu yamwe wamwe yes kubanga nze mukakindusamu esawa eno nze nabadde siri redde ku programu eyo kiri serious kya lifetime kya biseera bya future eyo programu bambi mugikole naye sinayo
obuyambi bwengenda kubawa essaawa eno because sirina busendeza mangu speed omu wiiki ejja. Kale taata Wiri tubiwulidde. Erinnya lye nno lyogera bulungi. Bulungi nnyo era naliwulidde nange omutima ne gukakaanya. Yes. Ate gw'omuyita otya ye? Gw'omuyita otya ye? Iye. Nze omanya siri Muganda, Oluganda lunzawannyamu. Kati omuyita otya? Nze muyita swiri. Baby. Sweet baby. Kakati sweet baby omuweerezaayo Sweet baby. Sweet baby omuweerezaayo kayimba ki? Sweet baby wange ono. Ngena muweereza kayimba. Anti. Nange nsimunyikana lwaliri bannange. Ye rabu bw'ekyo emenya. Olwaire munyina bannange. Ate nga twagala kayimba munnange. Bannange akayimba kaako sirirajula. Siri ani? Sirirajula. Kaako. Bakamuweereza. Tuyimbire toka kuba. Toka playing. Nze simanyi okuyimba wabula. Kale tugambemu ekigambo kimu kale koogeremu ebigambo. Wangi. Sirirejjula kawaana musajja kati tuwa akawaana omukazi. Akawaana omukazi? Sokoleka baze nakalonda wano. Kalekane no wano yange. Nyina wano buyimba bungi bannange. Play it from there. Ngenda baweereza kayimba temupapa ngenda bawa kayimba. Obwa ready abuwulira bulijjo ayagala what comes from your mouth. Yeah. Ayagala kamuyimbire. Kamumwago yes. Kanyimbire. Nze siri muyimbi bwanna. Neera teryali. Zaako onyimbire. Nze banange siri muyimbi siyimbangako. Bayimbi bali Kampala awo. Nze siri sibangako muyimbi. Kale koogere kanyumye ebigambo ebikalimu. Kale muwe ebigambo ebimusiibula ebya love kale. And I love you so much. You're so beautiful. Yes. Biweddeyo. Uli mulungi. Gosana William. Mazima. Agambye osana William. Wiri nkiraba mukwano kamera zikindaga nsaanibwa ggwe. Nkiraba nange kamera zakindaze edda gwa nsaana. Nange kyekyo. Nange kyekyo nsaana. Gonafumbira entooke. Nkozi wagambye yagala mutwala. Njagala mutwala kasese njagala atandika business immediately. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Nomanya njagala business nnyo ndi muntu wa business. Najjange kasi okulaba. Ojja kujja yi. Je bakutwala wala. Wiri kyakoze okimanyi. Kale mukwano. Musiibule bebi wo uyo musiibule. Obubaka mbutuusizza. Obubaka obutuusizza bulungi nyanziza. Olina ky'omugamba? Sirina kyenkugamba. Bakuwedde namba yange. Tebagimpadde bajja kuwa eyange. Kale ssebo katukusiibule muneetuleko okwasaganya emirimu.
banange mamanya amawulire nyanziza nnyo Mukama kuwa emikisa. Amina. Amina. Kale okyaliko bebi musiibuleko mu nyine emirimu yengenda kukola. Kale musiibuleko mu lulimi lw'olukonjo. Nde buchayi bye bye. Buchayi is bye bye. Buchayi that is bye. Oh, kale. Bye just like that bye. Eyo kale bye yange eyo bye kati neyo no Tendo kati. In your language. Atumulawa. Tendo. Atumuzalava omulabe. Omulabe. Nibigambi. Atunulira kana Tebembuze bakawunda. Atunulira bawunda kana omukazi. I know. Tendo yoyo banange nabadde ntabanga omutanga omulina. Yoyo go walaba ku TV nza mulina. Magazine. Okitegedde. Mutegedde bulungi. N'omwana waffe tujja naye n'omuwasa naye tuwasa naye. Lwaki? Nje omwagala. Banange. Ya. Nange nazaalako lwaki saagala owo. Nje mwagala nga bukisoboka. Ngambye oyinayo abaana babiri. Ya. Kale kirungi. Lungi kalava kanyirira. Kabebi kaffe. Ya. Kabebi kasamu wano. Kale munaye katukusiibule for now. Tulina n'omuzzukulu naye tuba tujja naye. Omuzzukulu wuno naye bajja naye. Exactly. Nja kuba nga nkulinze paka onajja naye. Kale kabirowoozeeko. Kale. Mnaku nga 2 abamba reply. Reply sebo jaga mnaku 2. Ya. Yes afande. Mukazi tusandibwa kutuula ya wakaru. Nze ndeka tulaba ndiba goli eyo uli kuyimala molere eyo. I know. Kumbe nga bawe William ali eyo. Songa wili olubiri. Ngendi. Ngulindiridde mukwano. Kale wili. Kyekyo. Kale munaye bye. Kale bye. Bye wili. Toleke kane munaye katukusiibule. Wanji? Toleke kane katukusiibule. Kale. She's going to think about it, you know. Mutusiriza obubaka, but of course I can't force her. Yeah. Yes, so guba mutima gwe na ye kusalawo. Nze kyange ntusiza obubaka. Yes. Okay. Wish you all the best. Kirungi. God bless you. Same to you. Okay, bye. Yoyo mwami William. Buli kimu tukiwulidde ekya wiiri. So nze nalese bulesi bubaka munnange omuntu abeereyo n'agamba kati ng'oli omuwale alowooza nti let me musajja tricking into marrying me yasembayo sirifuna mulala sirigambibwako ekyo njagadde nakyo omuntu omulabye akole ki akimanya Katonda era mwe yatuleetedde omuntu zo kyoyise bayiyo gokkola. So naye no azza tukubidde tetumumanyi nnyo. Omanyi social media yejjudde abantu ab'enjawulo era olina okwegendereza ennyo. People have different intentions ez'enjawulo ennungi n'embi. Yeah, so kati tetumumanyi nnyo naye just byebyo bibadde ebigambo bye. Kasita mbiwulidde. Okay. Ngenda birowoozaako nja kuba muddiza feedback. Ye. Kati munnange bungi obubaka buli muno bungi nnyo so tugenda batubateerayo. Obutumwa mbulabye obutusiza bulungi.
bambi nyanziza nja kugulirayo ekyenkugulira bannange ekirabo olunaku lw'okujja awaka nja kuyitirawo Kampala nenkukubira nga tusinganganye nga nguwa ekirabo obubaka obutusiza bulungi kiwala kinyirira nkugambye kiwala kirungi naye olaba omuntu nze nabadde njagala omuwala oyo akole mu byamangu tukole programu naye ajja ndabeko then muwe budde okugenda kutuka omwezi gwa 10 nga njagala kumugamba ndi antwale kuwaka owaabwe eyo before nga sinamutwala kasesi nga mba njagala ntuka mu maka gaabo bandabeko then mukolera waka abagabaga naye okimanya mbu obuyimba mwansabye obuyimba munyimbira omukyalo obuyimba nimpera stranded ne bubula mu mutwe kakati mubuddeko obuyimba ne bubeera bungi bw'okumuyimbira bannange ekintu ekyo kintumye nnyo umanye munyajakinze nga sitegera ndi mugenda kungubira bannange nande muyimbidde obuyimba mwagambe muyimbire ne bunono mu mutwe ne bumpula era kati obuyimba bwange bwonna wanabedde nsubira kumuwa kati buze bannange nande muyimbidde akayimba ka Mike Rose nande muyimbidde akayimba ka Mike Rose nti ekyana kyekyo ekirungi baby bannange ekyana kyekyo sabangu twale kiregeera bannange ekyana bannange kigenze nande kiyimbidde akayimba ka Mike Rose omwana yoyo omulengi baby bannange buyimba nyina bungi naye nja muyimbira olulala tafaayo ono yanyina amasenyo genoonya tukikole kati ono yanyina amasenyo genoonya Sangua baby yanguwa swiri Tendo yanguwa gole mwesanyo lyange Tendo sweet omutima guli eyo gole mwe amasanyo gange tukikole kati Tendo baby omutima guli eyo sweet yanguwa mama tukikole kati goli mwe amasanyo ganje nakusima mukwano nyina kusima munnange nyina kusima kubanga nkimanye ebizibu byange obitegedde sigenda kufuna omukazi mangu gw'omubeera era gw'omulimu gwo kubanga nze nja kubanga ndi awo nendaba nga ongubira simu obundi ofunyeyo mulala obundi oba oli wenyini neyikiriza obubiri bitya nze nja kuguma kugwe nja kugumira okugwe era abantu abo mubafuna nnyo nga mubavesitinga balenze mba ndaba era waliwo babiri benalaba teno ku TV nga njagala ku omu waliwo omulala wanalabako nga alina cuts nga mukyayi nga yamukyaya ebintu bye byatambula nnyo ku social media nabiraba waliwo omulala omulala cuts obuya yamwakirwadde ebyo naye namulabangako naye nino nenamba nebirema nenamba y'omuwala oyo naye nebirema era omuwala nga yasomako namulaba ekinaye nakirabako kasanga oyo nande mufunye ng'oyo nimujja mu bulumi kabite wange gole mutima gwange uli kabuti kange Tendo sweet yanguwa baby byabali mbitadde goliko baby byabali mbitadde goli kabiti wange sweet Tendo wange omutima gwange guli eyo banange madamu nyanziza bambi nawe bambi enabadde just ndi kusambulinga ndi nairavidde ndi obuyimba bwange kati buli bungi obuyimba bwaze mu mutwe gwange nga tumaze emikolo bannange nga tuli ku TV nere nange nyikisa ninga bali kiki mukama lwaki obuyimba bwange bwonna wabukwese ne bumbula bambi kale tuyanziza kale banange wambuzeeko ndowooza emirimu ibeera nnyingi nkimanye bamawulira mubeere n'emirimu mingi nnyo ng'oba okiraba naye tuli balungi wabula ndi kumumisinga era kirala njagala namba ye obutumwa bwange bwobwo
njagala namba ye wabula oluusi nja kuba nga atwogerako ku ssimu ng'amukubirangako ng'amubuuzaako wasuze otya wasibye otya good evening, good afternoon, like that. So that's why I need that number. Yeah. Obutuma bwange obwo bumunsindikire, at least you can try to give me that number. Ambe ku namba mbere naye. Kubanga kati siraba nyimire namba nga tugenda kuyiyagala nga tugenda kubeera twembi nga tugenda kuyiwasa. So siraba nyimire namba. I suppose to be I have my number, even me to be supposed to be to other number. So siraba ekintu kyamutambira namba ye. Era namba ye ndimukabira nnyo njagala nkifune tulaba tukikwasiganya. Yes. Era nga ngenda kwesobola mu budde bw'amabegaawo mba njagala tuke kuno ku mulimu egyenkolera manyeyo addeyo Kampala. Ye. Kubanga kati nze sikyakugamba nti tuli mu bintu by'okugamba tali natusoke tukuba amagoti wansi, just njagala obwenyiikiriza ambulire ekituufu. Ambulire ekituufu. Bambe nange mwagala nnyo ng'obukiwuliro ku nsi eno oyo mukyala bambe mwagadde mu bulamu bwange mbulira mwagala nnyo oyo mukyala. Tendo mbulira mwagala amazima ga Katonda. Kasana tukakwene emikono gyange ne zimulabako, emikono yange ne mulabako ndya kufuna ebintu bingi. Kasana tukange eno kubanga nyina emikono gyange kasana magamba nafunye omukazi bajja kumbako, bajja kumba ku buyambi awo, bajja kumba ku buli kimu. Natuke eno kwanza nga surprise najja nimpa mulaga n'aba nanyambye aba yambye nze kubanga nze nyina emikono zange kasana babulira nafunye omukazi yonna naye omukazi tuyetagisibwa kugenda kumuwasa kumusasula waabwe awo mbanga nyina obuyambi bungi kuba mu mikono zange ze tukola nabo wano kyekyo nnyabo mba njagala kuba olunaku lumu tufabera tukakwene obanga omuliramu mbola nange mulamusiza bambe mutumidde nja muyimbira obuyimba we mugamba nja muyimbira obuyimba tatya ngenda muyimbira obuyimba bulungi yakasiko yapelo yange oyo mukyala yapelo yange eyenkola kyenye bakirako bannange ebiroozo byange byonna biri kuggwe biri kuye omukyala. Bebe bya William ku ssimu yansuzizza message kumu ate nga nange sikiraba mbubi abawala n'oba omuntu tomwagala okwanibwa si kibi omuntu ovaayo atandaba bubi n'agamba sigambye nti oba mwagala oba tomwagala that is up to you naye nga abawala okwanibwa kubaawo it is normal omuntu okugamba ko olumu kiwulikana bulungi omuntu okugambako nti you're beautiful kiba kirungi kiregeri gye kiwulikika obulungi. Naina David bannaye buli lunaku waina David anti kati David akuli ku mutwe kati omuntu okujja okugamba ebigambo obudde buno no tandi ku mutwe nti ebigambo kale enewe go wasemba okudatinga nti nga byoyina ebigambo bye wali omusiimi omuntu n'omulala bona aba omusembeza ku mutima ne byagamba bijja kunyumira naye omuntu oba tonamuteeka ku mutima ne byagambo ga okitegeera leero ono kati mbuki animba ankiina anjiya naye omuntu wamala okugenda ku mutima ne byakugamba bikunyumira oba olabanga buli kimu kyekola kyokka. So byonna katubisabire it's a process okitegeera. So omuntu yenna na Katonda nze manyi omutuufu yamumanyi ajja mutulondera amuggyemu kasasiro yenna obubi bwonna obufere bwonna obulimba tajja kuba perfect kuba naffe tuli perfect naye mmanyi owaffe aba waffe gyali tetumanyi oba ye William oba anabaani God knows better okitegeera. Mukama yandibadde waliyo n'abasaba essaala nga bagamba nti basaba David yaliba owuwo oba mulifuna counseling emala oba mulikola kigyebali zonna comments nsuubira naawe oziraba sikyo naye nga munnange byonna Katonda ye yabimanyi tubimulekera. Amiina. Ye yasinga omanya gyatutwala gyatujje wala kati bwaba tutuusizza wano ne gyatwongera tumanyi yewasinga obulungi. So
olina kyogamba abatulaba ng'obasiibula? Siina kye mbagamba wabula nyongera okwebaza abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala obulabirizi. By the way, I have a funny story. Kamale, like just kantu katono gundi bwe yagamba nti omwana we ye gift that day ate awo twali tukyanyumya emmotoka netucyankalanya nenerabira okunyumiza, but I'm calling my mom right now. Agenda nakwebuuza lwaki nkimubuuza, like omwana bwe yayogera nti omwana mutuumye gift nga tamaze kirowoozaako tamaze kirwako neŋŋamba what? Nze they used to call me mama gift. Nze omwana wange ddole naye bwakyalumu nenyiiga gift nemuziika. Bwakya nenkwata gift nemuziika. Mane ndikubira wano mami just mbuuze ekigambo kimu nti mami bampitanga linnya ki nga ndi muto nze yali maamaani owulire. Kati omwana simanyi gye kyavudde kugamba nti omwana ye gift. Neshino ekya opu omwana akikubyewo omwana kati ono ye Natasha. Mami. Wanji. Salamu alaikum. How are you? Mami, how are you? Nkubuuza kyamangu. Oli bulungi? Somehow, yes. Okay. Mami, nga ndi muto ddole wange bali bamuyitaani? Gift. Nga nze maamaani? Mama gift. Kati what happened nga bwakya gift ne mukola ki? N'omusalasala n'omutta n'omuziika n'omwana we. Nemuziika. So, I used to be mama gift. Kati mami tulina wano baby waffe twamwa Junior amugulidde ddole. Olwamubuuza omwana yani n'agamba ye gift. Wallahi. Tamutte naye. Kale kyemadde nkubuuza tunaayogera. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Okitegedde? Nze yali mama gift nze golaba ekyalo kyonna kigamba mama gift wuuyo ayiseewa Zeena Zeeri. Have a doll named Gift. Feba mama gift ne mama oba wange natta waaki. Gift yo mama gift yo tanyimbiddeyo kayimba. Oba kiki kyokka nga ate ndeesa akatebe. Ate nga nkalese mu kala gy'ayagala. Naye muyimbiremu. Okay, 1, 2, 3, go! Kwagala nnyo sweetie amata naye wala. Kwagala nnyo sweetie amata naye wala. Okay. Thank you, Mami. High five. All right, so tufune saala etusiibula. Nakayimba ka gospel kamwe katusiibula. Tusinkane next time. Ne bwe tunaaba tulina biberenge insha Allah katusabe. Nja kulabako ku birthday 16th ejja kuba na Saturday. Ne bwe tunaaba mune tulina biberenge byaffe ne Jole Jasi. Jole Jasi omumanyi. Nera twamutabulako kolo. Ku birthday yoyo namugulira keki ya 5 ne tukikuba. Notabula ne Jole Jasi mu glass. Ey'omwaka. Next week nsabira munange tomanya. Osanga tunatabula Jole Jasi waffe n'ebiberenge ne tu celebrating a birthday yaffe ne at least I'll see you. Tomanya osanga munne olaba Katonda bwampaayo ekyebiri oba ekyesatu oba etaano nenzija ne tugenda ne tugula buli obunyama bwaffe ku kkubo bwe twalidde. You never know, Katonda yaba amanya munnange. All right, so kiki kyogamba abatulaba? Abatulaba sirina nnyo kye mbagamba naye ba mikwano. Nze sira wensinga olisa ku kyandeeta n'okubagamba mweyongere abazadde ababeera n'abaana omwana muto oli naye 18 kudda ku 2 tweyongere obakuuma kubanga era omwana kale gy'oko mumulaga jjalira waba atambudde tobuuza alazeewa tofaayo. Ebyo nabyo bireeta obuzibu. Ebyo nabyo bireeta buzibu. Funa obudde simu yeesiyiye nawe giceekingeko olabe birungi ki byakolerako na bibi ki. Mwogere n'abaana mutuule omubuuze. Tekitegeeza kuba mukambwe nti ne waba asobezza olina ky'olabye mubuuze bulungi.
Alright, so nsaba tusiibule abatulaba bananga abatulaba nyongero bajjukiza, we need your support mukwano. Bw'oba olina ky'olinayo ate munnange otukwatireko, tukyalina bingi nnyo okutambuza obulamu, tulina ebirooto bingi nnyo, okuzannya firimu, okuyimba, okukola bikira ebirala bingi, naye nga mikwano anyone yenna ali eyo nga you can support in any way, bambi tukwaniriza. Shifa naye ali mu kulwanagana na kufuba kuzzaawo machines zetwaluzinga, amakamera ge babba, amataala, zi laptop zonna bazinzibako, ebimu tulina okuhiringa each and everything. Oli akupangisa kamera kyokka n'agikuwanga nfu ng'eyina ebizibu bingi, bwegenda musana ate ebuguma, bwegenda bikyokka ng'ogipangisiza so expensively. So munnange, if you can support Shifa, olugendo lubadde luwanvu, Shifa gy'avudde ng'abakolera nga tuyambagana wano na wali, you can support me in any way. Ennamba zange oyita ku +256 782 101569 oba noyita ku +256 702 56 2157. Omuntu yenna asobola okusupportinga Tendo, tulina bebi waffe era tukitwale bwetyo, she's a single mom. Omwana waffe nno waffe nga bwe mumulaba awo. If you can support in any way, kindly tukwaniriza mukwano, tujja kuba basanyufu. Nammwe mwenna abatuwadde smile zino ze mutulabako ku face zaffe, smile ya Joviki, mwenna abayimiridde naffe, thank you so much. Tubaagala nnyo, Mukama abaddizeewo buli omu wajje. Thank you. Tuweeyo essaala awo nnyimpi etusiibula, tuyimusiibule n'akayimba kagospel. Tukwebaza ku lunaku lwa leero, weebale obugabirizi, weebale ku lwa Shifa, weebale ku lw'abantu bonna. Taata ne tusaba byonna bye tusabye gw'oteeke mu nkola, kuba ffe tuli mizinda kabaka taata. Kamera na buli kimu kye tusakoonyeeko, budget ogirabye Mukama, byonna tubitadde mu mikono gyo ku lw'erinnya ly'eddungi Mukama waffe. Amiina. Okay. Kayimba akasiibula aba ka Judith babiri oba Joseph Ngoma konna olokana kayimba kangoma naye Mukama naye Mukama kaloba singa nali malayika nandibusenga nenzijjayo gy'oli nenkuwa ku bye nnina, naye era mmanyi Mukama kabaka ssebo gwe nga bw'okebera emitima, ekyo nakyo kimanyi. Omuntu omulungi ataleka ababi mu muliro, nzoba nkuweeti. Omuntu omulungi atakuleka ne bw'oba amagombe, ye Mukama. Kale sirirekayo kuyimba ku linnya lyo Mukama, gwajjulula ensozi mu buyinza bwo kabaka, ate nazo ne zitaganya. Yeggwe byonna mu byonna, olina byonna ensi bye yeetaaga, abayala twakutadda, wafuuka mulamu bwe twetaaga. Ffe abataalina abazadde ku nsi, gwe n'ofuuka mukwano gwaffe, abataalina mikwano ku nsi, wafuuka mukwano asinga. Amiina, thank you so much. Omanyi nange ennyimba ezo nga bw'oziyimbye, omanyi ziri bbiri, ogasa ennyimba bbiri, nange olumuzimbuzabuza luno ne nduyingiza. Twatandise na lulala ne tumaliriza n'olwo olulala, naye zonna za kabi nnyo. Alright, abalungi abatulaba bannange tubaagala nnyo, mwebale kutwagala, mwebale tubeererawo. Bwe mutaali munnange ffe twandikoze eki, bannange tubasabira Mukama abagabirire, Mukama abagumye, Mukama alongoose ezzadde lyammwe mukwano, ezzadde lyaffe ffenna, Mukama abagulirewo enzigi, Mukama ateme ekkubo ewatali kkubo. Bannange nze simanyi na kumanya essanyu lye mundaba muyinza oba ne Shifa ali happy because mulaba nga Tendo ayina essanyu nti mu bbanga ttono abaali Mumaziga ng'ayogera okumalayo sentence nga takaabye, naye kati alina that confidence, that happiness. Tetulina nnyo kye tuyina nti kiri awo kinene, naye at least essuubi weeriri. Era tusaba obulamu Mukama, tusaba eddembe, tusaba obugabirizi, tusaba okuganja, tusaba omukisa mu bye tukola. Mukama tukusaba otuwa omukisa. Thank you so much. We love you. Tubagambe nti bye bye. Bye bye, sweethearts.
Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Obadde oli mu kulaba Opushifa na Kawombe tusinkane nate